wallahi bitallahi sitambulanga ko genda nambole mpya kati nambole tetukakota ya Big Arena hizo bere tuza abantu bangi but kali akasayi kali modern alani amahoro katika nkubulireko mubimu ku bintu bye nakakasiza nzomanyize ndi musajja azalawa era nze nali ngamba Rwanda teso abana chai kisinga Uganda teiba na chai kisinga Uganda laba beauty kubanze manya abantu ompira gwe basinga okwagala gwa abazungu naye ate nsobola baga zisogwa wano lwaki kwanze alani zizino video ze Rwanda tuso zikebera zona abantu basaite zatambudde kasana weza abantu 10 nga banzikirizo genda live then entandika nga buli game weberange ewedde bweti nze nasanga kukulira dobozi ngoyogera tevaayo ati ngolo ntyali yalaga ne simu sirina kwanza omwe kyamazima sijja kulima nze yatandika ekintu kyokola sports ku TikTok nali njagala ko sports awambeko ku TikTok ani asha shoots yambala kamuziro ya TikTok ababana bonna balungi alani nze coach nza gamba buuza gwe buli timu buuza twachayira keno gundi ya Buganda Royal bali bafudde ne baleta timu ezi nga mijozi jakala yanja olenga fe twaliwona abantu ndoza 15 ba asha shoots bani abo ba gaita timix ba mwe bali abana network esabane diba chicken oganda sama namba ki ava mu 7 chicken chimala chicken musanvu aita ku mukono ki no ze songo ndi musanvu ndi muka blood achembuza chicken musanvu aita ku right oba left chisinzire chisawi ama inverted olumuchaya kati yaba ne target ye nti ba tycoons bagenda kujje Rwanda te Rwanda manyi export esingo bayo Esimu kasiakano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung Apple Origimo ate nga bayina n'esina keyboard bayina ebimotoka by'abaana ebimundu eshaawa bags z'abaana bottles container ngo gasseko ne building blocks bayina headsets z'abaana bayina smart watch zonna ate nga ziri origino bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ngo soba kubira kuzo musanvu 03-69-09 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga kale kumukutu kwetuli cruise exclusive Alan Cruise gemanya nyongero banirizaako yona gye musinzidde okubanga mutulabira twatuusedda ndine mukwano gwange atengera wabo muita TikTok ananyiga naye ng'akola sports ku TikTok simanyi omanya abantu obayita aba TikTok abanyiga ye coach wa TikTok team yeah wagambe gwe gwani nze coach aninga olaba Amlin yeah coach player coach player ansaba matera wintendeka ani Amlin masolo nali anu bane Amlin namala yambala mukolo munagaka kwa myaka gichali achali muto naye abatasobola kusamba naye kati nzengere no TikTok jeri nti tuyina mu talent atenga nange ndi talented kati tubera tusamba by the end of Alan kizibu nnyo ano mu Uganda ovayo ba team ya kitongole nga kati kangezenga BBS ya mweyo obanga cruise exclusive one ne mujja ne team ne tukuba TikTok tewali so fast enough nawe coach nenga abazanya ba TikTok ba chicken yabo chicken asama mpira chi chicken asama mpira genda eri chicken muse nebuno obuzina nebuno bwazi nanga akuna makuna mabuno genda omwana oyo akuba 7 kati kankubulire chicken taswa nakudduka kakati ngenda kutoka ali ku papazi ngenda kuwa abasambi otye Rich man Rich mumanyi oyo mulungi makati wao oyo Henry anako kuba bola Henry yalabika abo bombi balungi kati tuina Miki akuba namba ki mwenda ya aha nno namwe mwenda mujononye kati Miki alina golo mmeka Miki akaweza golo nga manyi record twali tunatandika nedda yakakuba hat-tricks 2 mu mpira egisebe musajja wange Miki oyina golo mmeka ku team ya TikTok Miki mutebi mulungi just know aina golo mmeka coach aweza golo nze buchata aliko bakwatamu Miki alinga mu golo 10 muweza friend ize 10 azini yanga friends zinganya ne katatu mlimu wana tusamba bine bya tough
buno obusawe buno obutono anti asono teba golo ngatta ogwo si mupiira kati Uganda etwadde ebisawe tewali Alan ebisawe ebisinga bibe kamwenda ka Mickey seems too funny kanyuma okulabako singa kalabako kamwenda ka Mickey kanyuma okulabako kasa tugera kuddamu tusamba omupiira tusamba bana aba X bakiriza X lulimu gwagwa gutya X ya tuba luno ngenda kujja X ya tuba yakola bweti anti ba TikTok ate kasokiriza nti oli TikTok kwa account ogina nogamba ndi TikTok nga tukuwa omupiira mulimu abajja kwa naba X abamba ina accounts ku TikTok nenga si TikTok takyenyumirizaamu twagala akyenyumirizaamu Alan wenyumirizo be ya TikTok nzama TikTok kubanga waliwo ne content wangu wa TikTok gwenteekayo kyakujja tukuweddiba fete tulina buzibu aba X katika naye manjagala nensookayo Mickey ne mulaga akanamba ako bakakuba Mickey nga mulamu Alan Mickey nga mulamu Mickey tantuuza kati waliwo Asha mumpi bwati Asha kano yambala kamuziro ya foyo Asha ani Asha shoots yambala kamuziro ya TikTok ababana bonna balungi Alan nze coach nza gamba buuza gwe buli timu buuza twakyalirako eno gundi ya Buganda Royal bali bafudde ne baleta timu ezi nga mijozi jakala yanjawulo nga ffe twaliwo n'abantu ndoza 15 ba Asha shoots bani abo bawo gaita Timix mwe bali abaana network esa abaana eddiba paka nakati bagamba TikTok kicho manyi ffe bajja abantu sibanyanga ba tap the screen teka ring light sibanyanga gira boti mama TikTok jegenderezo nnyo akapiira kanji dala ani akwata golo yamu akwata mwana muto bamuyita Aaron naye mwana muto nnyo tomumanyi akyatandika account ye kyakula bukuzi ani asamba bili ya TikTok bili afande omupiira ndabikira okubanga agumanyi afande ate asatu mulenzi naye muto naye abeera nnyo mu bagundi mu ba Ivo erinnya erimbuza naye abeera mu ba Ivo ali awo yasiba obuviri naye mulungi then Timix yabeera mu center back ne Deno no waffe comedian ate Deno mulungi ddala nno tomuwona nemwe mutimu temulina mubi sebo gwe sebo coach naye wabaawo gwogamba nti oyo Zakizi mulungi naye nga mubaamu gwolaba n'ogamba oyo naye omupiira kale gundi wa Zakizimu abamu kube tulinamuko nga babibibi ne sirabamu kuba ng'ava katebe sirabamu just tugira chicken olumu ayita musambu olumu aka angel manyi chicken ayita musambu gwani chicken asoosirisa omupiira chicken osolo muwapa eryo pasi chicken yateka omupiira ku kifuba ani chicken yateka wano ku kifuba nakakana bwati nenti anengamba omupiira buli mupiira mwani musamba bani bante bana ba Buganda Royal ate nga nno balina bagenda bagako wandisa mu University League ninga tubase diba wakati katulina akaana kana akakyayina nabyeko ne gundi ekagalo express Vira Express bakagalo oyo mwana omukyayina oyo gundi ni Shata Aksam mwana mulungi ani akagala Vira Express bagezako tuwandikira naye tetutunda sofa timo ekitibwa kyonna sonna osazeewo kyonna ku sheesoka Alan kiri bwe kiti ani akuba eminaana gya TikTok gundi Henry ate 11 nishata ayita mu wing then Mickey kumwenda eno musanvu chicken banji betulina ekizibu timu yaffe weza abantu 40 awo nono omwana ono omuwanvu ono bamuyita Brian manyi abasanga onagira bwati bananga abaana mbalina ankonze simanyi era abatwewulira Ivo abadde yangamba abadde mukone gundi muno injury ya abadde mukone hamstring Musubiza kiri kino Iva ademu ne hamstring then ne gundi abadde ne naye Mickey njagala omulabako ng'asamba njagala olaba ate wali gonje chicken Mickey chicken ye mumanyi tasobola asobola
ate Miki mulungi nnyo ye Miki ate mu Chicken ogambye asamba namba ki? ava mu 7 chicken. Kamukubire wano Sirika mubuuze Chicken osamba namba ki ku TikTok? Ani kati Sirika. Amanyozi erabira. Sirika. Coach nzaba Sirika. Ogenda kuwulira omuntu asamba. Sirika. Chicken. Acha. Oli ota? Manchi chiro. Oliwa? Jiwaka. Naye gwe. Ate sebo bansindikira no ku video sebo ngoli ku mupiira osamba ku timu ya TikTok. Ate guno wagusamba ddi? Ana mupira samba. Nganyaba de green. Wasamba mpira gwa TikTok wa ne Kampala. Byali byadda. Osamba namba ki? Ndi musanvu. Chimala chicken chimala. Chimala. Tozako. Chimala. Chicken musanvu ayita ku mukono ki? No, ze sebo ndi musanvu ndi muka blood. Akyembuza chicken. Musanvu ayita ku right oba left. Kisinzire kisawe ama inverted olumuchaya kisinzira ki? Kisinzira. Chicken musanvu ayita ku right oba left. Ala ni cyabadda alo manya kuba musambo Timo leka tukiwe. Wanji? Kakati. Kati njagala nsoke gambe bino. Okuzanya mpira nzanya naye kale golo zibulabula naye nga ze manyi nzanya musanvu. Kale musanvu ayita wa ku left oba right? Ayita ku left. We balenya inverted wing oyo sepo. Inverted. Sikuba bino ebyammwe byasaya ngate musanvu ayita musanvu ebikwate. Nze wange musanvu inverted aveno wayingira nakuba bende era tukyamutereza mu Kenya ayongera okuterera. Kati kocha nawo ozanyamu. Nzanyamu zatende mulungi nnyo. Oyita mu namba ki? Nze ndi 10. Ngoberera awo. Walabako ku Dennis Bakamp. Naye Timo. Gwe munigo okusosa okutulaba Timo y'omu bambi ku bavubuka abali ku mukutu ogwo gwa TikTok. Content wakola wa sports, strictly sports. Ate nga nsuubira nti oba oli awo abavubuka bangi bamwagadde engeri gy'akolamu ekintu kye. Wa information oli olaba nga eriwe researched. Y'omu ku aba TikTok abatono nga bwakola live ye ya TikTok ebeerako abantu abayira 1,000. Ekyo nno kinene ku muntu akola sports content ate nga akozesa Luganda. Bangi nnyo bamwegezezaamu Timo naye tukkirize tugaane Timo wanjawulo. Era okuba nti wanjawulo namugambye ne mugamba jangu tunyumyemu. But briefly nga tunatandika kumanya Timo ono ne sports ono okuwa mulavu ne sports ono abijjawa ye bigira bitya. TikTok ene yambe abavubuka bangi. 1 okufuna emirimu, 2 avuka okubeera exposed, 3 olabanga TikTok eyambye ku bavubuka oba oli awo abaana bava ku universities nga tebalina mirimu naye oba oli awo TikTok ekubye ettaala ddene nnyo mu kisaawe kino ekyabavubuka okubafunira emirimu. Timo bali tunabuuza ku bantu sooka obuze ku bantu n'oluvannyuma tutandikirawo. Okay, mbanirizaako cruise exclusive always neyanza Nkulakulana okubeera nga nkyazaako tugenda bbanga tunyumya emboozi naddala ey'akapiira wano mu Uganda n'ebweru waayo. Amiina. Yeah. Njagamba nti Timo weebale. Amiina. Nti oli muvubuka muto nze nnyinza okuyita ku intaneti y'abavubuka ssaawa zino gwe romano waabwe. Mu bavubuka essaawa zino gwe romano transfer window yali eggalawo ne nkulaba ng'olina abantu nga2,000 and I was like trying oyo nga tuvuga Sharif ne mugamba lengera omwana alina abantu 2,000 nga wano tulina radio shows ezibeera ku radio nga wallahi oli streaminga ng'akola ku radio ate ng'aluddeko n'atabaweza kitegeeza oba oli abavubuka bakutunuulidde nnyo ne by'okola. Naye omuntu yali agadde okusooka okumanya Timo ono briefly tugenda kukola briefly then tuyingire mu mizannyo gyaffe. Timo avaawa ki ekimusikiriza okujja ku TikTok? Ki ekikusikiriza okujja okukola content
wa TikTok okwogera oyogera bulungi omuntu bwakulaba onyuma okuwuliriza era ndaba amaloboozi g'abaana nga bagakozesa ku pages zaabwe nga bateekako ebifaananyi by'abasambi baabwe ab'enjawulo. Akakati Alan nze nayagala sports kubanga ndi muto. Sigamba nti ekintu nkiguddemu bugwi. Akusooka nali nsambamuko kapiira naye nga ate passion yange teyali nnyo mu kusamba. Yadde ng'omupiira nali ngumanyi sijja kulimba. Kuba nga omanyi ffe twakulira abazadde families abazadde abali strict kati nga weesanga obeera mu kiseera nga twabeera ne buledio ayo kaledio ke bayita nakiva akalabako. Kati nze Alan nsobola okumenyera sports gwe nawulirizanga paka kiro nenga ne muzeeyi tamanyi abamu ku ffe twandibadde basawo nze namanya abasambi era nze sobola okunyumya emboozi owuliriza abakolanga sports kati olaba nalaba natandika ng'owuliriza sports wawo guy ebiseera ebisinga bamuyitanga ku saa 12 okwo yalinga ku bamuyita ono guy toli mwavu tegusuulwa kati nze natandika sports nga abaana bagenda ku ssomero naye nga nze ku ssomero nze gwe beebuuzaako naye nga nange sigamba nti omupiira mba nakoze eki mba nagulabye mba naguwuliriza nti twatukanga akaseera ng'otandikira ku tegusuulwa ku makya 12 n'omuswama n'ogenda ku wagitanga ledio buddu kwabeerako Tamale Moses kuba bali bakyakola nakati ndowooza ali wano Kampala si Tamale Moses bamuyita ni guy ali kaboozi kati Brazilian bogere Moses Brazilian ne tuddawo ku Brazilian bubanga obukya kwabeerayo ka segment mu Bapatrico Mujuka kajjangawo ku makya oba okajjukira sometimes obani yali akakola CBS ateranga okukyusa ne kabeerangawo ka segment Bapatrico Mujuka nako n'okawuliriza n'ogenda olukaboozi pike bossa then ng'ate ne ku Sapienza waliyo Yenka Daniels oshegedde ne ku Prime nga oshegedde Prime Jamiru yabeeranga saa 10 ebiseera ebisinga kati ffe twawulirizanga sports ate nga tumwagala nga ogenda n'owuliriza kati wabeerangawo omusajja abamu ku basajja ndoza akyasinza abatali recognized abamuyitanga po Italia one of the good journalists abali bamanyi sports naddala transfers ezo kwanza zanyumiranga nyuma y'okukyusakyusa abasambi kyekimu ku muntu kyasinga okwagala Alani abantu asinga agala n'amanya nti Man U eyagala kuleeta Osimhen ne Osimhen oyo timu asamba atya that's why we tugenda okutusiza ku mboozi eyantuttewa Rwanda nti omuntu asobola n'amanya oyo yenkana atya alabika atya amanyi ki kati awo twatuuka ku side eyaki nga ngenda n'empuliza sports for okuza obyagala for almost 10 years naye mukuwuliza sports okwo sinti omanya bya Uganda it's connection anatuuka ekiseera nga sports mmanyi mungi ekyamazima nali manyi mungi ebyo ebyedda nze nga nsobola okunyumiza omupiira kuva ku 1905 6 8 9 nga byonna mbimanyi ebimu nga kola research olala so tulako awo mu kibanda n'otuningako kugwanze nalinako ekibanda kye nali mbeerako nga free ng'oyingira n'olaba egyo emipiira gyedda n'olaba David Beckham n'oddayo n'oyingira mbagalincha n'otuuka ku Eusebio n'otuuka ku Ferenc Puskas back in days bapere ng'ojja olaba omupiira n'ogamba kino kyaliwo ekiti in that nti obeera informed si kutuuka kwogera ku bintu byotakolaki byotamanyi kati tutuuka akaseera nga olina otandika okubeera ng'onoonya but nalina sources eziri trusted kuba ekisinga obeera ekirungi mawuli Alan n'ebimu kubikuuma nga oli w'amaanyi kwe kubeera nga oyogera ebintu ebituufu mu kintu kyonna abantu tebaagala nnyo propaganda that's why nti abantu bagenda okugoberera bamala kumanya byoyogera bituufu oba nedda kati ebimu ku byasinga okundeeta Alan nalina twakuleeta wasoma n'ogenda ku university wakola course ki mascom wakola journalism lwaki nagamba nze nakula ndi radio ndi wama like nakula kyenjagala era nze kamera eyo mmanyi ogikwata mmanyi n'okukola editing Adobe mmanyi omukozesa yenna naye nze kye nali nsinga okwagala si kubeera mabega wa kamera ni omanye guno omupiira bino ebintu ebimu twakolanga research omanye ekisinga okuluma Alan nti abantu balowoozanga omuntu alina okubeera nga akola omupiira alina kubeera shabe like the kind ne kati ogenda ng'ogenda olaba omupiira wegutuuse Nigeria wegutuuse mu England wona wegutuuse abantu babeera osanga omwana sports journalist ng'alinga na muyimbi nga star
osegera kati ekyo kyali kyatulemeramu nti obanga musomi wa mawulire abantu babakulabira nga wa sports awuli wali eri osegera katwaga tujje nga tukyusa game eno tujifuule bweti kyova twagezako okubeera nga tugenda paka ne tusoma ne ku bitabo. So amawulire wasoma amawulire yeah. Nononya ku mulimu saanoonya one we nali nsoma ninza obuteogera station nalinako station kwe nagendanga but okola intern yeah, intern biki ebyo notunulamuko Alan nga for real sente wowulya nga omuntu akukyaziza nga atagamba nti okyayo nga atakimanyi osoma amaanyi ne ganzigwamu nze Alan ngakukyaziza kati kyekigamba Alan omuntu nakukyaza nagamba atimo omanyi sports nsaba ojja ompeemu naye ojja kumpayo ekiwayo okategedde kikulaga nti awo nentunulamu neŋŋamba ne kati ate wano wenna agenda olaba ono omusajja gwendabye ng'akoze emyaka 10 nga mbadde nzijja mwegomba oba ŋŋambye mwokyeyo eno teri ssente oba teriyo kyamaanyi kiriyo just bakola bukozi passion kwagala then wenakiraba ekyo nze saanoonya mulimu gwa sport saanoonya kera nasooka kukola ku Facebook by then nako account ku Facebook aka Facebook nagivaako nasooka kukolera Facebook era nkola transfers ezo naye nga soogera like nali nkuba bukubi gundi nga ntekayo butesiti bifaananyi n'empandiika nga gundi yange yawewezeza n'abantu emitwalo 3 yeah ate nga sina Uganda ba Nigeria biki nze ekyange kyali kyakola mu Uganda that's it because abantu abasinga bagamba Alan balina endowooza egamba nti tosobola funa sente ng'okola mu Uganda mutagetinga international market no way Uganda abaganda like abantu abamanyi Uganda bangi ate abagala sports bangi just nti tubadde tubalemeza ku kintu kimu because Alan okwogera omupiira ku radio ne ku TV kibaddewo ebbanga abantu batuse ne bakimanyiira nti Alan tumanyi fena tumanyi I'm going to give an example because ono senior tumanyi David Romance for almost 20 years ani atamanyi Romance agenda ku CBS ku saa 10 mpaka 12 unless nga toli wa sports kati ekyo twagadde tukikyuseemu tukifuule modern nera still nga tukyali mu Uganda kati ate abasinga ekyo abamu bakiraba bubi nti abamu kwaira alangera obimanyi oli abagamba nti obwo bwana saba ononye gundi bononye omupiira ababaana bakola kino ne bwekiti because kati nze wenvaayo kwanza omwe kyamazima sijja kulimba nze yatandika ekintu kyokola sports ku TikTok abasinga bajjanga nga bakola banta nga olaba topido byakola ebyo ne bagira ne bajerega ase tesobola kapiira mani tesobola kapiira kati ate kusakanya then nze wenakiraba nengamba senga ndaba chicken oba by then wakwanti saka nyo mentioning amanya g'abantu ndoza waliwo gayi yali akola nnyo ebyo olugambo nabulaba akola gundi ye show ye ate nga abantu bagiraba nengamba we can also for our sports okujja ne tukola ki ne tujoininga si byangu for the starters tyoba omanya kubanga abantu esokera ddala abagala sports bangi n'abamuweereza bangi ne source nyingi ne kati abantu ku trusting ogamba nti kati timogo tugenda olaba n'abalala bakwegombe batandika ekyo kwanza kye nali njagala ekisinga obba ekikulu nali njagalako sports awambeko ku TikTok nga walayi newobeera oscrollinga for you one day otandika olaba aba sports ate kati abamu bambi bano abali ku radio ki bo bakirabanga ate ekiki nti ekibi because in TikTok abantu abasinga kwe bakola kwe batandika okubeera nga bajja naye era si fefeka abamawulire nabeera kyabalya bakiraba bubi aba mainstream si bonna but some era osobola basanga awo kwanza lakwanza kati nze nze nga nagambye nti minds zange zakyukamuko njagala kyusa mupiira gwa Uganda kuvira ddala naddala ba journalists bano abazze twagala tukyukemuko tubeere nga aba Nigeria at least because aba baana ba bloggers jona ngenda kunyumiza ku mbozi ye Rwanda zinadde njogera n'abaana bavira ddala straight nga national team ye bateekamu ne bagenda because now media temanyi radio tebamanyi radio sports wa radio yes akola naye ali mugundi rural areas ezikyali mu remote kati abantu bonna bali civilized simu timo wagala kogera eddakiika emu amwe information yenna gwayagala yatambula agende
Oshegera. Ne kati yaba tajja kubeera ku radio nti ogenda kwogera essaawa 6 oba essaawa 2 oba essaawa 1 ng'alinda akantu kamu Arsenal eyagalaani. Akategedde. Tugenda mulamu katono nnyo bwe tukomawo Tima agenda tunyumiza ate bwafuna confidence eyogenda ku social media yeteekeyo tafuddeyo ku likes oba namulabo baani agenda omusasula bati wali agenda musasula n'atandika ekintu kino kikwatayo paka bwe twagenza okuba kati atandise okutambula amawanga ag'enjawulo yabadde Rwanda addako wa tuwumulamu katono tukomawo tovaawo. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Okay, kale tukyeyongerayo. So Timo joining njagala tutandikire ku Timo joininga nga student amaze okusoma ku university. Agamba ntacyanoonya mulimu. Tayagala noonya mulimu. Naye ng'ayingira field watali agenda musasula bakubya akakati nti olina 22 bet. Naye wayingira ku social media nga tolina agenda kusasula. Confidence eyo n'obuvumu obwo omuvubuka bwe njagala ategeere. Okusooka mu Uganda waneeno obeera obadde Alan ng'obadde mu bintu bino ebbanga tukimanyi bulungi nti Alan naye kennyini wano wali abaana abalungi ffenna be tumanyi. Naye kisookera ddala abavubuka balina endowoozo manyi system yaffe ey'okusoma of course tuba ba job seekers tewaliwo ba job creators nti osobola kwetandikirawo omulimu unless ng'oli mugezi. Kakati nze natunulamu nentunulira ku radio stations eziriwo nensooka ntunula ng'ekyamazima okwogera nga nkusobola naye tolina muntu wogenda mukonvinsi nga bona ajja kugamba CV si kati nga kati webampandikira bo bennyini nti owaayo lwaki tojja n'otukolera n'obagamba sisobola oba nti waliwo kokitegeera. Kati twatuuka mu kaseera nga oyagala otandika okukola n'oyiiya by then Facebook ye yaliwo nentandika owandiika mpola by then nali nfunye newa yali betwe ku Facebook nga bagenda kumpa ssente naye nga obuzibu swaya baali baŋŋamba ate swaya mbeere swaya pepa byali bingi ebya Facebook ate baali basinziira mu Nigeria nga baagala kumpa ntandika obeera nga nsasula by then nga tukyalina mabega nnyo nga nekuntenaba kujja lockdown awo nga ndigezaako then nemanya nti social media eno is the way to go. Then nenjagala nyingire YouTube ye yaliko nga ndaba aba YouTube be basinga obbanga bakikola nga YouTube nga wogimanyi Alan weetaaga gadgets ge mazima nga tuvudde mu bino ki weetaaga gadgets eziri serious okubeera nga owa abantu content nga naye Alan ogenda tula content bakalinga Alan batula content nga bakimanyi nti content mulungi like video ngerabika bulungi si bya simu oche tulina okukkiriza ddala abamu baliza okujalaga ati mo video simanyanga YouTube tandika n'essimu abasinga babyogera naye nze reality yes kisobola ne bitambula naye ate still nze ndowoozaamuko okubeera nga kirungiko it's better use a camera. Kakati ne ngamba wawe nnyinza oyiikiriza ngendo aba TikTok by that time ngetandika butandisi okukola Miki olwo nga yekagujje Miki Dr. Sefko n'abalala abaaliko y'omuwala Angela Sama nga be baliko ab'amaanyi nene ngamba kubanga nze nkimanyi Uganda ze zimu ku nsi esinga okwagala omupiira naye ate gw'abazungu bagwagala kirala. Maani ya Arsenal nga be baana baliwo nensooka ne ŋŋamba ntandise ntya okukakasa bano abasajja nti Arsenal ne Maani yo ttiimu zaaki
za amaanyi era ne ku TikTok tusoba nga tulipotingirako gundi zaabwe. Natandika nti ntandika nenjiya nengamba nti ngenda kujja after the game nasoka tukola ngawo obugundi awo like bu clips nga wamanyi nti mani yagala gundi Arsenal yagala gundi kasana weza abantu 10 nga banzikirizo genda live then ntandika nga buli game weberange ewedde bweti nze nasanga kulira dobozi ngoyogera tevaayo ati ngolo ntyali yalaga ne simu sirina nga nyina kana akasimu bakayitanga ka erogika dokomo kali awo era aza abantu abajerega dokomo sinache ngotekayo kamera boti obanga ali muki ako alad ngotekayo okukiriza nga nyina okukiriza nga ndi yala tuli twali tusula na ina bachali bange bensula nabo nga yote bagala bawogani musajja gamba mwana timo nawo tuwoganira nnyo sawa kuva ku ya mpira gwinzo okutandika se nenzo beta amba Champions League obange esamba Europa game negende gwa sawa musanvu jika abantu obera wabalagadde bise mberako n'abantu banga 5-7 abantu ngo atenzolo ndabe yo namba ne alani katika nkubuliyeko era omwana ina etunuza mu kamera nga tawemula listen okuwemulako kusokuwa numbers obanga atali kale mu bintu by'abakazi omuntu ayetunuzaamu kangeze ngo ine ekintu ekyamakulu kyokola nofuna abantu abakulaba wesunangako nogamba mbu banayenze ngenda kubeera nga mbulirira ku byankoko ne wetunuzaamu kamera naga myeka abulira enkoko oyo katujje wana Uganda kiba kizibu era abasinga tekawo nyashi simanya nyashi awo numbers ogenda zifuna mangu sanyangala ga kabina weyambule kola boti numbers ozifuna nekyo kibira kya short period of time kya kaseera nti abantu bo bajja ne bakulaba baba bakeneka kati ekyaliwo nti abantu basoka ne ba 10 nga tasoka none malako emyezi aji ngekyamaza yako n'abantu 10 era nze bana benda bako media 10 nga bagenda mu 15 nga ungamba banerero nakikubye nga basajja bange bansekera kana omanyi negwe musajja go wesiba kubitwe ebintu tebisaa kuwa sente tebisaa kuteeka wala naye with due process nengenda ngangira kati mukama nanyamba nagenda nenkola nyina chali wange bine ebintu byobera n'abantu antu bayegomba kyetukola tinenkola waitawo mwana nangamba timongenda kuwayo simu nagenda ngulira Samsung nenge erimu wano doti nze manye ezo zijja eya doti ziba mpya ziba nnungi zijja naye zibako damage kati wafuna Samsung nengamba kati banomba maze buli game bwe yaggwanga bweti ndoza watandika naye n'okundaba game eba yakagwa bweti nga nagenze dda nga njagala keeping abantu abo jamu abantu kyobamanyiza Alan kibatwala nti timo yajja natuwaki nembera nga nzijamba wa live then page yange negenda ngekula mpola then awule tutandika okubeera serious nga siwa mawulire mafu era nze olaba nga njogedde kugulire Alan I can assure you 100% libera ne source ngeri credible nti saa kukera kumacha nengamba ati amani yo eyagala Victor Osimhen mani eyagala Messi nga sina source I make sure nti source kuba waliwo banamawulire ba journalists betwesiga nga oba journalists kwanza nja kunyumizaako nti wenagira nnyo bino ebyesoma amawulire natuka akaseera nemmanya ti clubs zino kibeera nga nze kwanza nyina abasambi abantuukirira personally nze nyina amawulire gezija nenjogerako wano age Uganda kagwe kyomaye kasobola nga njogedde kugula eri Uganda ku transfer manya 100% either yavudde ku musambi ba agent kati beba Fabrizio Romano ti Fabrizio eggulire alijja ku musambi okategedde ti Patrick Vieira waba agenda kukola deal ngava ku agenda tendeka timu ya Crystal Palace direct asindikira Fabrizio kati nze wengenda ku Fabrizio bane ngenda ku guy bamuyita David Olestein waliwo abayaya abo Ben Jacobos they are banji nnyo so kati awe twatandika obeera nga tukolaki nga tujja mpola netuyiga tutandika ogenda ku bisaawe bino nogendako enambole era ndowooza wadde olabagondi ofuna passes oyingira oba wesasulira no ngenda kunyumizaamuko kati ndowooza we tugenda ku kyerwanda ngenda kunyumiza nkulage lwaki Rwanda etuleka lwaki batusinga ate nga tebalina na following osanga omwana nga alina 10,000 nenga bamuwa pass agenda akwatira abantu content ne wane Uganda nze sijja gamba ne Alan ndiko kale ninako semu mpira gwe Uganda sobola okwogera abantu abatono ne bawulira abatono ababawulidde nenga ate bakola baamanyi ababawulidde
ne wane Uganda ala ne wempandikira no FIFA ne bagamba njagala genda laba mpira wansi ku kisaawe bagamba FIFA yekkiriza naye Rwanda abaana obwedda weebali kugula kata nange bampe lwakwantisa nadde satambude na kadi yange kata bampe ngende wali ku kisaawe ku ground ngoshimeni bali abasajja ebintu byabwe bya ddala si bye bino ebyaffe tebalina mpalana mu nsonga ate abamu bagamba nti owaana buwaanyi no nti abaana ba blogger aba sports nze wano ndabanga ne ba blogger baba okuinfluencinga omupiira abantu ogenda olaba si ba sports just kati tuli mu kaseera nti osanga nti si kibi kye bakola okuwa ba influencers abalala but ate abaana bakola content wa sports tolabanga babawadde ati ovola naffe tugira otuka kaseera n'okyesonyiwa n'ogamba kati kino kankireke nze seegomba nnyo kalango ka gundi ka sports but you need someone to call you and say man Timo hello tukoleyo ka video ng'otugamba nti Uganda egenda kukola kyegenda kusamba for you olaba ne oba omuntu omuwadde ssente abaana kwe balyoko ku internet kati kuliko ba topido baana b'amaanyi kuliko abaana kawa omwana bamuyita Rachel abasinga babamanyi amuwagizi kaana kakola content wasene kayinza oba kakoledde fufa akeerwa katono kakoledde fufa oba kakoledde aba abasajja video eziwere 15 nonza nokeka tali yali amukubidde essimu mugamba nti thank you oba kali kwata ticket gendo labongo omupiira oba kwata ticket for real nenga omwana akoze video nezitambula abantu ne bazaagala n'abadde tagenda laba mpira kati nze ngenda kuwaayo nze ne topido ojjukira game yonna ne yali wano ojjukira game yo topido ko yafunya glove yonana ngete mumanyi eyo game twagiri wakati yafulemo yingira n'abantu abalaba abajja nogoza bali baaki twapika game ngozo actually nze n'okumanya nti bagenda gusambira wano guwa bipikamu ennyo anti gamye ze ne topido teli media neji era ndoza zino media nene zakibuukira kwogo mpira ku lunaku olwo nolabanga posti zaabwe zizise ti onana ajja wano naye twapika naye nagamba nasaba ogenda olaba onana naye nga wasaba ni fufa nirabe nasaba sijja boogera kyembo naye nga otuuka wali eri okulaba just onana nga atose naye nga wallahi gwe abadde apika ng'Abannayuganda bonna bagenda kujja lwa nsonga Timo naye nga ekikono ekiri wali tebakukkiriza buli omu alabanga aye nga talina nakyagenda bikozesa nti gononya content gogenda wa abantu to be credible ate nekubanga oyongera obbanga okolaki abantu babira bakutrustinga somehow naye maama wane Uganda Alan simanyi kati nakulabye olanga omupiira gwa Uganda ne Guinea era fase yakuyise nze bayive nze nkolera basambi nina mikwano gyange mingi nnyo senga si basambi senga nze omupiira gwa Uganda naguze tewasasudde ogwo nga nkulabanga alanga nga gwe basasudde Alan tukolera just some players abamu mikwano gyaffe nokuba twagala eggwanga I have a lot of friends bonna abali omwo big up to you Kalidawo kyo mukwano gwange nnyo naye bambi atera okuŋŋamba ekijja abo bonna mikwano gyange bonna ba Ziz Kayondo wali Uncle Travis abana oyagala Travis alaka akwa ku sente enzungu Travis musajja wa musambi mulungi nana dira lyogera Timo ora ku Travis ozeko nakamwenyu amusajja alaka akwa ku sente enzungu nga watupa kusa ku transfer ya Travis ana agena mu kati mailo achijaganyo Travis Mutiaba first of all talent ya amanyi one and musajja ali calm like ova ku muntu ajja nakwa information naga Timo to breaking us nabatambula nja tambula bwenti ate ne gundi emukasaganya kali di mukwano gwange nnyo bandi ali down to earth agency nayo nga nonji tebalina buzibu bajja ne bagamba nti like bakwata ng'omuntu nga munnamawulire ng'omuntu baana bangi sijja kumenya gundi eka Travis mwe bali omwo nga bakyali bange ate nga tutambula ffenna era nze gwe kizibu nnyo Alan Okero kyaliwo Alan Okero mumanyi naye sikyali wange nnyo like ku personally naye mumanyi abaana bonna gwe kyomanya buli mwana aliko cranes mbamba manyi nobagira ne mbateekako ku ssimu ne twogeramu kwalo ne mukwala Steven Dese ne mukwano gwange nnyo ali Tanzania mulamu simanyi lwaki abaana abo tebabatandisa kapiira oyo mukwala eri Tanzania mukwala namulaba akane Tanzania kabebi akatoka amukabira kati eri ku kayimba linnya babeera wawo mwendo omulala simanyi linnya naye bakuba bonna naye abasajja abatanzania bayomba lwaki mukwala tatandise mukwara napiga
lulimi yawe zerumbuza nenga babeera nga bagala mukwala and the guy is good abana bonna kale kati ffe lumu tukola ebintu ebyo twagala abantu nze njaganya abantu bakole ki bagende balaba omupiira ko olaba omupiira abaana abo babeera baddamu okwagala n'okusamba nange Timo oba n'omwana oyo ali wansi walaba ng'ekisaawe kijjudde ekyannamboole buli muntu yeegomba obbeera ali nga yasamba ng'ekisaawe kijjudde naddala omwana oyo omuto aba asamba omupiira kati watuleetedde Mukasa era ne Mukasa naye namutegeredde ku bambi Timo ogezezzaako nnyo oyina engeri gy'onoonyamu Abannayuganda bo n'ogamba onaali eno kati Divine Mukasa tajja tusambira mupiira ali ku England banaamwa ku England aye naye n'omukwano gwange Divine bambi ofubye okwetegaatega naawe buli mama yanteekako bambi yanteekako Divine kwalo mama we yennyini nenjogera naye nenjogeramuko ne Divine they are good nyina abaana nyina kati wawo omutali mu Crystal Palace myaka 10 n'egi naye Alan mwana mulungi Arsenal Chelsea bonna bamuwandiikira tulina n'omwana n'omukwano gwaffe mu Jamaica mu Uganda amanyi n'Oluganda akulira wana ali ku Chelsea abana Uganda mbayina ono mwana gwe balise ku Cranes omusajja yani asoka yagenze ku Hatsi ali ku Hatsi kwa TikTok Travis yavayo ku goni ku mother wenu ogamba Toby something nalabye account ye eriko gundi ya Hatsi akaproduce wa Italy neda oyo gaya asambira mu tali kati mu Uganda I think yakola transfer agenda mu yali mu Hatsi inagenda mu Uganda yali mu Uganda ne is good musambi mulungi naye simanyi lwaki sebamu bajjamu wa debut yencha sinzira kwa China kirungi bajjamu wamu bajjamu wamu so kati Alan mu nsonga y'okubeera nga tutereeza sports I think wakati Alan omanyi nti naye tubeera ne betulake ngati sinababanga we nabanga nfunye ngebyo kamera biki ojjalaba gwe Alan ojja kujja ngambe Timo kati awutadde kati level ye awe tudda nga kiralamu ndako gwe nzifune kamera ebyo biki ebyo nti omupiira guno abantu basoggwagala ate era naffe tusobeera nga ba blogger abalala lwakuba the bad thing is abaana abali mu mupiira nti wogira n'okola abaana olubanga atandise okukolamu kolumanyikiramu katini ngadduka ku TV gwe tuyagala kola ku TV unless nga bampanga nja kweyisanga kasukuwatera okwogera nga bampa sente zensobola okukolera ate ovu eki kizibu Alan TV simbi ne mani obairo yono olaba ano ku media wano Alan kyemanya olina TV kwokola ne Alan bakuwa time eyo naye bana abasajja bakulaba nga oli muto babeera bagala babeere nga bakuyina buli ddakiika tebakkiriza kukola kino tebakkiriza kukola kino naye ate obeera weekolera ebiyo ate nze kyemmanya I'm quite sure wenaafuna wakwa TV za Uganda tezigula shows nga olabanga mu America because mu America mu nsi zitikulakulanye Nigeria by the way bagula show nga NTV neja negamba Timo show yonjiguze ogenda nga bange prayinga kweno ki chano kati awe twagala tuka kati bajja tuka TV zigule shows affe kigambidde wano Alan bajja tuka bagule shows affe kwe katufune gadgets kubanga Alan bino twabikolera ku plan omupiira twagala guteeka ku level nti omuntu nga wakeera n'ateekako programu y'abayimbi nemunyumira naga lugambo lwagundi yakoze bwati ne bwati takatuke ne kapiira nga kisoboka and Alan mu abatadde programu ezo waggulu kubanga Alan ojja kujjowe omuyimbi platform anga Mami Spice ovaawo agende ne wa Anko agende ne wakwe kati abasambi baffe obuzi we tubadde nabo nti tebannabafuna ezo platforms bazifuna naye tebagenda ndoza ne kati awe twagala okutereeza kuba Bukayo Sako balaba Alan Bukayo Sako somulaba ku gundi nga 8 channels nga 8 I don't know why bana basajja semanya managers manya yakoze bwati sana agent yagambye twagenda ku TV na ligi tenagwa ekyo kizibu ekisingo ba mu Uganda tomwana omugamba mfisiza eddakiika 2 ojje tunyumye kati nze waliwo abaludde ku channel eno waliwo guy gwe nakyaza muna Uganda ali UK alina podcast naye akolera UK guy ku channel ibambi injira bili nali mu dimension guy nga akyaza aba Wilfred Zaha
ng'akyaza trading ng'akyaza abasambi bonna abasaka bonna nga bakajja abandi bonna ng'abakyaza mu Uganda ne mubuuza what does it take kikutwalira ky'okuyita abasambi abo okujja ku podcast yo kuba yakyaza Lingadi bani abeje emyaka gy'abali atengezo big brands ne mbuuza kitwala kinanga munange nno February tekina kye kitwala omuntu omwinboxinga ku Instagram bw'aba alina obudde n'akuwa n'onoonya oba agent obani ne mugamba do they ask for money n'angamba no they don't. Actually ne Ferdinand yakiddamu ku podcast ye Ferdinand yagamba tafuna nkomuzanyi naye namugamba give me this to give you this nagamba not because I'm a big brand because they know I'm also making money here but tell musambi yali angambyeko nti nzija ompe kino but this is the problem we have with our Ugandan sportsmen or sportswomen. They don't ask for money but they make it so hard. Bafuna. Me, I'll give you an example. Nasindikira Mustafa Chiza message ku Instagram nanziramu tetwafuna bufunye lunaku lwe organizing akola interview but we had planned nensindikira Kalida Ucho nanziramu oshitegede. I've also got reports nti Onyango ali so easy ne bannamawulire but I find it so weird nti wano osanga Timo yo good ku TikTok sports wo mulungi abaana bamulaba kati sports ono nakigamba ne Fifi Pink ne mugamba sports waffe Uganda nadala omupiira tebana tebamanyi tebalina mu showbiz yadde nti Timo onoonya omuzannyi wa Vipers kati kankuleetere kino Alan nze kati kankubuulire nze engeri gye njagala Vipers bannange abasambi be Uganda kinnomana nnyo bo tebalowooza nti basita ososanga omusambi we Uganda tusobola kebeera wano Alan nga basambi abasinga omusambi abasita blood tibakimanya abo abaana oyo omwana alina beera ku mawulire kasabeera nga agakutte bulungi balina just munne kyalinga yamugamba nti wano toyogera kino na kino na kino but gulaba nti Ronaldo saawa zino asobeera nga agende Portugal nakula ogeraba nga ono omwana omusajja bamuyita mama mwerabide Piers Morgan nga akutte ennyonyi agenze Saudi mujjako interview ninga CR7 yali badetaga interview ninga judge wa abantu like eberenge ekolaki why nti omuntu uli wobeera mawulire following ye ekolaki erinnya nti okyali mulimu wana abasambi bonna ku cranes batono nnyo be balabanga basta ng'omuntu asomulabanga star ng'atenze Timo nsobola obeera awo ku cranes ne nnyingira n'omusambi ne bafuna ebifaananyi abaana nange osinga omusambi ninga ati wekyandibadde ninga abaana basiba bakabira bukayo saka ono mulimu n'abayimbi bemmanyi just kankweka example ate balina n'amaanyi gaamu ninga beeyisanga basta ajja agende wa Alan Cruz kuba guno omukutu gwo guli respected agende wa Kasuku live ekyo kyokka agende ku NBS kati abasambi bakimakinga so hard ne buli wogenda ng'otambula ku medias ba agency bamwe kibalina oyiga omwana mutambuze ku media nti senga Alan tebamusoma ku cranes week eno nga luba lutalo kati Marcus Rashford wawo nakwe batamusoma ku England nga tebamututte abagizi ne batandika mudeta mutya England etayina Rashford nga fena tulaba Rashford omutindo guli wansi nti omusambi atandika ofuna abantu abamwagala nga bamwagala ku law so abasambi babere friendly ku mawulire babere ne accounts nga ziri active tiwenkebera ku account ya Khalid Aucho zona zirina blue tick that's good ne Khalid obula Khalid gwe captain oyina banga okola interviews updating abantu ba na lifestyle nayo kati nze saawa zino nyongero bajjukiza Khalid Aucho yangamba nangamba Alan jange Tanzania buli kimunze nja kimala oshegede nti Alan yangamba Khalid Aucho yangamba jangwe Tanzania buli kimungera kyo era bwaba yakaddayo bwati ngenda situla oyo mugagga Khalid ngenda situla ngenda Tanzania interview nalina tujikola anambuza Dar es Salaam byonna ebyo Dodoma wona ngenda kuba nambula kakati
anti kati laba Alan Khalid wanajja n'akola interview bw'ati nalaga abantu obulungi bw'omupiira n'omwana ali wansi Webale agenda gamba olaba Khalid yatuuka awo mukwalo zookoze interview n'ogenda owulira simanya ate agent agambye nedda kati agent ye n'omubuuza kigenda kostinga ky'omwana just okola interview sigamba nti ngenda mujjako kugulu mukozese injury nti waba ayogera pozi nga woyogera ano sofuna injury y'omumiro ajase sobira nti wekiri just ate n'abantu abamu tebabeera target yaabwe tebeera ya kukwokesa target ebeera ya kujjamu information egenda oyamba abalala ate era kati tetugamba nti genda buli wamu naye londa platform zolaba nti nnungi ziri credible nze njagala nnyo omwana Alan Okero I feel Alan Okero has a very good story to tell abavubuka abali eyo era nze bintu ebinjagala omanya kwanuka waliwo bagenda Netherlands oba kwa Jax okola trials kati ebintu ebireeta nti lwaki kyagaana kyaba kita eriyo omwana akulaba Alan Okero ng'akola ku Vipers nga anyumirwa ayagala akwagala naye nga bw'obuuza nti omusambi oyo omumanyiiko ki kati okimanyi senga Alan yali yeetega bulungi senga Alan naye kaweza n'abantu nga emitwalo nga 5 ku TikTok abamufollowing because brand y'amaanyi one of the talented players do you know omanyi bayita omusambi w'akapiira abeera w'amaanyi Alan genda otunulye ani asinga following bwa mu nsi yonna wabeera nga muyimbi nze nga nkuta Alan nga nsiibula baani abaddako Neymar Messi nenga waliwo abasajja ba LeBron James bakabaka abasajja bakuba ebikonde ba Chris Brown weebali ne lwaki goza basinga kuwaga kitegeeza omupiira kye kintu ekimu ku ebyo ebisinga okwagalibwa kubanga gukuŋŋaanya abantu bangi tumbeera 24 mu kisaawe kitegeeza you are 24 celebrities mu kisaawe betugenda sorry 22 mu kisaawe mwenna muli ba star abali awo negwe omanyi abasambi be Uganda wana abagagga abamu nga tetubamanyi nabamanya bangi abaana abasambira Vietnam abaana abasambira Korea abaana abasambira Bangkok guli si like Thailand but I know some rich players abaana abasikatike kyomanya kati nga balina sente zaddala ate nga n'obulamu bwabwe bweyagaza kanko kino ku mupiira omanyi lwaki njagala nnyo omupiira okusinga ebintu ebirala byonna era nze kizibu nnyo n'okuŋŋambayo ekintu ekirala ekisinga omupiira one diiru emu ey'omupiira age listen esomala ebizibu bya famire yo Alan nga teri yagenda kugamba sibanyanga mbusaye mundu sibanyanga wotatukolere mundu egira just one deal age abana baso signinga deal emu ya milioni 5 eza dola sign on fee katompira we guli just kutegeka chovola ba Rwanda ye fira wetegeke nti Rwanda one time FIFA libagamba tugamba under 20 World Cup under 20 because bali organized but one time wala bali ba prize ku Formula 1 do you know how much ogendo laba ka Formula 1 wako atengera abantu yandigenze Formula 1 wona ebamuteeka omusajja ina zino jamu Rwanda mulimu egonde nyingi nnyo kati yali agenda zimbamu enguudo ezo omotoka mwe bugenda okuddukira kati yaba ne target ye nti ba tycoons bagenda kujja Rwanda te Rwanda manyi export esingo bayo mabere bagenda bawasa abaana be okategedde yajja tega we bikyala kwa bana abanyarwanda balungi wabalabyeko wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement esimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Alan abana omanyi nti nagenze abankunyumiza naye Alan abanyarwanda balungi nagenze mu beautiful nagenze wanga ne tugamba nti
obwala obukola mu bubala buno obwa wansi kwanze nagambye katika Nambule bujjo bangamba abakazi Abanyarwanda balungi naye gumanyi ebyana wanene ebitweragirako e Kampala eri bakola mu bbala byana nga birungi aho kye nabadde nakyo wanene kye nabadde ndi mu kukulagako wano mbwe ebire ebyana nga Kinyarwanda nga kyekyo kulageko wano nakitadde naye eno ku gundi soko okiraba ekyana ekyana kinnamawulire baaba wakikutte ekyo nakirabye baaba nga kikutte kamera nakirabye kyabadde kiyitirivu nekinnamawulire kyaze mu inbox kyaze congratulations my brother wewe tuka ku buwanguzi ni watuuse otya Rwanda kati nkunyumiza mbadde ndaba Rwanda nze sijja gendayo nze byondaga mukazi wange tayagala biraba oyagala kunsikiriza sijja I want to go there kati kakunyumize nali ku live oko omwana nangamba basamba Nigeria nali ndowooza gugenda beera mu Nigeria kati ate nga negomba dogenda ku amahoro bayina ne big arena ekyo big arena kisayi kya basketball ne wano mu Africa teri akirina kati gwe biri byegamba eri amahoro tukako wallahi bitallahi sitambulangako genda Nambole empya kati Nambole tetukakota ya big arena eyizo bere tuza abantu bangi but kali akasayi kali modern alani ati kubyogeraganya musumanyi mahoro sebo Nambole mupya bakamujjako engalo sebo toyiza gamba nti mahoro Esinga Nambole goyala kuntwala Rwanda ndabe ekisaawe njagala ogendeyoko njagala olinyumiza ku baana kansoke amahoro katika nkubuulireko mubimu ku bintu bye nakakasizza nze omanyi nze ndi musajja azalawa era nze nali ngamba Rwanda tesobola bana kisa ekisinga Uganda teba na kisa ekisinga Uganda laba beauty ekyo kisa ekiringa kampunu ala ndabe ekisawe kati okubayanga ekisazizo ko neewonyesa nabadde tudemba na kano ka video nkajjayo nti anka wejjoza ajja kuba mbanja gani bibye twogera nga akabalaga ka ngenda kajjayo njakamo okiraba mahoro bana abasajja balina ekintu kye batamanyi nti abasajja Abanyarwanda bakimanya nti ensi yaabwe ate ntono tebalina nnyo bantu bangi ne batuuka akaseera ne bamanya nti kiki bayinza okuinvestingamu naye pulezidenti waabwe ayagala omupiira ayagala ebyemizannyo naye talenti tebalina sure mpira boggo bagwagala talenti tebalina bapaasinga bino n'abamu Bannayuganda be bafuna babasambira era nze banenadde ndi awo nenjagala ngambe muti abo bagenda asambira e Rwanda baanu tumuyisa bubi basajja bange ba Alan Okero kati Alan nkuba akafaananyi wali eringa yasambira Rwanda oli omusajja abeerawo president n'atuula ne yekkanya eddiba si bino byagamba mbu yabaddewo kati nze nabadde wano bwenti lwakwa just nti ngeri gye nadde mu VIP kati nga VIP ati nga president ali side wano wati Kagame ninga yabaddemu bulungi mpira nagulaba eddakiika 9 n'agenda n'abuuza ne kuba Nigeria ba Victor Osimhen ngaguwedde man oli guy man oba nga gutandika ngaguwedde yase wansi mu ground bamukutte we bati ne bagenda mu dressing room mwe bali n'ababuuzaako n'amaana n'agenda kwa ayinamu omusambi we wobi ali mu Arsenal kwa mwagizi wa Arsenal kati oyo guy ebimu ku bintu byasinga obeera nga akola maani ayagala ensi ye mu gundi eyo bane kati amahoro kanji kunyumize Nambole 1 nungi sejja gizalawa sawa ekirungi tulina ekisaawe ekirungi naye mahoro eri modern nga wolaba kampunu kati ne mahoro weeri yes tetuza abantu bangi kwenkana kampunu yes tonnatuukayo naye kubyolaba ku TV that's it kati kwasoso tuuka mu kisaawe nga byendaba ku TV byendaba live ono Nambole naye tubeeramu ng'olina ebintu byolaba sa TV zizikira oba lwakuba mumanyiddemu sikumanyire ekirungi kisigala kirungi olaba kati ekirungi ate kati ngenda kunyumiza ne ku ngeri gye tuyingiramu ate Rwanda munaye bo balungi kuyingira n'obwerere oyingira that's how good they have abasajja bali eri bategeka ekisaawe kyabwe bali organized ate tebalwana bino simanyanga mbusa gundi yasaba yesaba ze ne bakuba abantu Rwanda no way muyingira ekisaawe twabadde 10 nga 4
wabweru ku 5 nga kwanza nakeddeyo nomanyi saa mukaga abantu badde batandise oyingira nambole bakigula mupira gwa saa 12 mukaga Alan baya asajja kituza abantu ameka kituza abantu emitwalo ng'esatu kitundu ena nye kijjula kiti nolaba atmosphere n'ogamba bannaye this is the country omuntu gy'alina okwenyumiriza abaana abawala nabo badde bazze okulaba ku mupiira ate Rwanda erina abawala alani ate abalabayo basoboka bwana bunyirira buti kati ze gambye omubi w'e Rwanda wana Uganda aba hot cake nakala mwana ngamba kazade ze nadine mukwano gwange mama we former MP yangambye timate kati aba bakazi bonkulaga binantwala mbakazi aba kulabako bulabi just sigira nenda baba kazi ngamba ya walabyeko bulabi Baba Victor Shimeni bine byalo wedde bikube bifananyi kapabita no bita bati ne betega bati olimba ande naba wala baba ala ate ebintu byabya binyumisa omupiira abantu balina ekintu kye batamanyi alani kati Rwanda first of all bali organized ekyokubiri omupiira gwabwe sigwa bei bambi bamanyi omwavu kuba ensi yabwe sinene bamanyi omwavu n'omugaga obuzibu buli ku mupiira gwa Uganda kati kansoke nkwemuka comparison katino esinga otumanya nti Uganda wane eno kinganga wogenda wano wetuli no gamba yagala order ya nkoko nga mulimu enkoko chicken wings ate ne bakuleetera fene oshegedde ne alani wokola order ya fene ne baleeta fene obeera comfortable nti Rwanda bakimanyi however bayina ekisaawe ekirungi naye ate omupiira gwabwe gwe basamba however basamba Nigeria teguna batuuka kubeera gusolozebwa emitwalo emeka 10 omuntu naddala omuntu wa wansi ekyampiira gwe Rwanda gwa 13 eze Uganda kuyingira omupiira gwe Rwanda guyingira mahoro nga basamba Nigeria wobi yabaddewo Calvin Bassa Victor Osimhen Adimula Lukumani ye best player mu Africa omwaka oguwedde yakitutte yabaddewo naye 1,203 Rwanda mwasasudde meka nze nasasudde kakaaga nangenda mu VIP nga nate treatment nga ntudde n'Abanigeria naye kyasiza okonyumira adde n'Abanigeria baga oga the stadium is good ne Nigeria nga tekiriyo olimba ng'Omunigeria ate nga bajjamu kulinnya okuva Nigeria okujjano abajja tebabeera baavu oshegeza babeera bato ninga n'Abanigeria nabo bennyini bali mu kwebuuza so kulagano top journalists waabwe bamuyita abaye poja yakuba national team olano obutansobeera connected guy mbali yakulaga oyo guy bamuyita something my exchange the number nayogedde naye tunakubeera nga tugira guy wa amaanyi nnyo like abeera ne Victor Osimhen ngenda mukulaga lindako okay njamukulaga ko yo guy wa amaanyi nnyo mu Nigeria yabadde nagamba nti kino ekisaawe naffe tetukiina era naye ng'agamba atambudde ensi ataddeyo ne kugundi awo ku gundi ye ku X atambudde ensi adde tanaba kubeera ng'alaba ku kisaawe bwe kiti ageza ku bya kata yakyaza World Cup kitegeeza ekisaawe kiba kirungi gwalabeka ajana Uganda atunulya akakenya ke basanjiddemu kakulaga akakenya ke basambiddemu bino ebintu si byakwogera bugizi si byakwogera Uncle Alan oyina otunulako onogamba asajja yadde ki Kenya yadde esamba Gabon wano Obemiyanga yabakubye goal 2 yasambye yali ku Arsenal yabatutte ne wotunulira ekisaawe kye Kenya oyinza ogamba yiji bana abasajja bali kati Alan abasajja b'e Rwanda bazimba ekisaawe kyekyo daba okiraba Kenya waba asambidde kubimu ku ebyo fete tufuddeeyo n'ekino ffe kye baatulaze ekyabaddemu olaba nako nkikulage waneeno ndaba ekyo kigeza ku mahoro that's Kenya ate nga Kenya ate mu byenfuna etusinga ffenna mu East Africa nibyo byetugamba byebyo mbadde njogerako kati gwe kyasinze okutwala kyabadde ki ekyasinze okuntwala 1 bulijjo njagala omanya mahoro yenkana etya bawaana mpaano banedda BK Arena yenkana etya bawaana mpaano banedda ekyokubiri
nayagadde kumanya lwaki Rwanda baagala nnyo okuinvestinga mu sports. 1 ekyokusatu nayagadde kulaba ku basambi abali international engeri gye batambulamu nga basamba kwano twali tulabyeko ko wano ku basambi bona nabajja wano ne tugenda ne tubalaba so nayagadde okulaba nkolemu ko comparison ngambe nti obwayo bona na ina font bali ne international player David Obua Onyango Sepuya but basambideko ku teams nga basajja mwe basambira badimula ali ku Atalanta the best player in Africa bano balungi Obua ali ku Hearts. Yes, Scotland. But Hearts is not better than Atalanta. Champions League. Omusajja oyo adimula Lukumani yakuba Leverkusen ng'enseera ba goals final Europe ngalibwa namulabyeko n'amaaso gange ningamba ya kati wano ntuusa ne mulabe engeri movements ze ne manya nti kati ewaffe tubulamu kino ne kwa kati nzija mu ndi coach wa TikTok kati ate n'ekyo nade nyongera muno yiga ba chicken byengendo bawa bonga bo kati mbasambi beera bobala ne chicken nayo mutana mubala ba Miki neka ekyo nga tukivuddeko reality kiri nti natunulidde Victor Osimhen yakubye goal 2 sajja mwenda aba mwenda alani mwenda aba mwenda Osimhen yabakuba goal 2 yatukutula 2 nali mpagira Rwanda call tegwagwe mu 0 2 nakoma guliye mu 0 ekisajja kyakanga mani baya sajja era Osimhen abaga muteka mu sente mu mugule kyakola kye kyakwata eddiba bwekisi bakirera mu space bakanga jabi nebyekyalo nekiteekawo zino kiba kigaddewo either kikolako fawo oba seekyo kirina okukuteeba nga kipa jamantaala nekimusima kyagusima guti katini guti nekiddukirawo mu serebule kirina akawanga kiki ekikajjako neŋŋamba ya ate ngali oliwo omusambi aba angry buli ddakiika era tukubye hat-trick kwanda nimpagira Rwanda Polo nendaba wobbi engeri gyasaasaanyamu amakkati amaanyi ago engeri gyakanga spacing engeri gyamanya nti kati wano ki Lukman bamuwamu yatandika n'agumalako adimula alina tekon olaba ayagala osambamu ng'ekyadimula Lukman wano mu Uganda bamuyita Roger Smart gy'omunoonyeeko ne kati delivery ya Lukman ye yamwawula ku ya Rogers nti ye Lukman watuuka mu box kikyakola kikyazzaako na kikyakola ki kati obuzibu ffe bwe tulina mu Uganda 1 abantu abanaganda baagala omupiira nosinga abanyarwanda Rwanda president yagwagala then agwagazisa abantu ebintu ma Uganda ino omukisa ffe gwe tutamanyi nti Rwanda kyawo nabeeraawo nga Alan gwagala lunda ante ne tata wayagala obeere muyimbi kati ffe obuzibu bwe tulina ffe batwagazisa kirala ate nga tuli mu kirala kati ye president w'e Rwanda eggwanga lye si baakapiira nnyo bonga bo naye ye nga ye president akibaagazisa ate ne bakyagala because kiri global togenda kijja omupiira is the way to go now football eba sports naye ffe waffe wano abaana baagala omupiira kinnuma wakati ngeze kati newunya mtu gena samba jini mitwalo 2.5 Alan kwesatu esatu kale kwetano nenga tukomparinga ne Kenya yasabye mutwalo Tanzania yasaba kasanvu kanana eze Uganda tuli kuze Uganda fe tusabe esatu Kenya yasaba mutwalo Esinga just because bakimanyita abana Uganda baagala omupiira oshegeera ate Rwanda esaba 13,000 ne kubwerero yingira ngati waliwo nakutte ku mukono ashegeera ate security nakyo kikulu twetaaga olaba security ye Rwanda you can't be there no gamangu babera abasirikale basatu oba kiva ku nkuza y'abantu alani abasirikale basatu bakwasaganyiza omupiira ne guggwa okitegeera kati obuzibu ffe bwe tuyina ano mu Uganda nti abantu first of all abali mu mupiira basibe balina okugubaamu ekyokubiri nti ife kati nganze Timo Rwanda nza mwana yaŋŋambye n'okungamba kati gwe n'obeera Rwanda wano olina bba mu kisaayi wali okwata content kulaga abantu the truth kiki bayita omupiira ne wana Uganda nze nkubuulira baba akumanyi n'okumanya nga n'afanda akumanyi nga ne basajja bawe nze mba nyingira nga buli omu akumanya Timo Sports ogamba oti nenga treatment eya munnamawulire
tebeerawo wano e Uganda unless nga bakuwadde oyingire munda tera baba bebaagala. Kati owuli oyagala genda Rwanda? Saga yagenda Rwanda because this is my country. Era Uganda gye njagala obeeramu. Ne owuli oyina byoyagala bikyuke. That's it. Nti mulimu ebintu ebitonotono. Nti gwe tosobola kuŋŋamba nze naye nsabyeko wano mu Uganda okulaba omupiira wansi. Alan, waliwo omusajja bampa nenyingira mu kisenge nga waliwo omusajja bamuyita kamwogere bamuyita Okero yaba yakwasaganya security. Kaya alina olugezigezi bampadde nyina okukwata omupiira bakwataga bampadde ettaaga nali kesisi by the yali byalina bya kesisi waneeno nga gayi yena afiirawo like afiirawo mugende eri like baganya olaga obuvunaanyizibwa buteetaagisa kozi zituuse mu kisaawe sigenda kubba mupiira sigenda kubba musambi. I'm not going to attack anyone. I'm a journalist. Kwanza ndi professional sigenda agamba mbu sanyanda bye Victor Shumeni nziruke Victor Shumeni unless nga masomo pia nengenda ne mugamba papa nsaba kuti oshegera ebyo bibeerawo ningo omusajja alaga afiirawo nnyo. Reality is mu mupiira gwegana atwagala gukule tulina ogwagazisa bannamawulire ba alani bano oshegera ba alani bagwagale fufa yokata sawa kubeera nga yekwasaganya omupiira ne guggwa. Era mbalengenda kubuuza ku level ya club wano club zikigwe zogamba nti zikuwaddeko at least eddembe. Wano mu Uganda anti kyekiri mukunyumya alani wano mu Uganda unless ngomaze kuyita mu bino simanya kubira gundi okubire gundi ate nze alani nze ndikam I know kubanze manya abantu omupiira gwe basinga okwagala gwa abazungu naye ate nsobola obbaga zisogwa wano lwaki kubanze alani zino video ze Rwanda tusobola zikebera zona abantu bazaite zatambudde bantu mitwalo 10 weda bebalaba osege abantu mitwalo 10 laba video ekitegeeze betambudde osege inti wano mu Uganda ekitulina kyagazisa abantu nate bo fa balino kibagazisa batwetera tukikube bukubi kategedde nze alina okwagazisa olaba omupiira gwa Uganda ate tuyagala nze onzijjako oyagala ngenda kuwa cent of course njagala mbeere accredited nyingire wali ku kisaawe omuntu mulage alanyokero nga alanyokero si byakubeera eno n'enzuuminga n'enkulengeza kuba alani mulimu abantu asajja babe babawa omukisa naye nga tebali credible. They are not credible. Oshegera alani kati nze wembeera njagala kubeera nga ngenda gokyoza lwaki spice wabagenda kola ekivulu ajja ku exclusive cheka teriyo mikutu mirala jaba executive singa wano lwaki ajja wano oli credible buli omwe ayagala ateeke brand ye awali credible. Kati kyekizibu ky'omupiira bano abasajja baagana okakasa nti omupiira gwina bbanga olaba entertainment nti abasajja mu gundi ateta wabagundi ase nebegera signing omusambi batekako ku Fabrizio Romano alo Fabrizio nti soko tupikire mu diru ya gundi twagala mutu nenga alinawo balina numbers okategedde kwayo ase ntesa Vipers sova ne posting anega twagala tunda alanyokero era Vipers inagamba timo soko pike mu komokero twagala mutunda muno opika okerawo ngera bagundi kwanza nyina abantu b'empise ne bayitane ku national team nga just kupikamu n'opika n'ogamba mwana oyo mulungi n'omulala kajja olaba ebanga trend nti wobukira kino waba abantu aso kwanza nyina bachali abagamba timo wabayogedde ko oyo musambi njagala mulabeko byakola ki byasamba kati kyekiremye omupiira gwa Uganda osanga omusambi nga ali ku Vipers alani wano nakuyitako Vipers team y'amaanyi togiwagira ne alani zalina omusambi gwe okuyisako wano nga tomumanyi nange ndo nyina besimanyi Vipers yemanyi yani alani okero kalisa simumanyi Sentamu Yunus Sentamu yes bebo ne timu ekulembedde league ne mani yo manyi yani ne doctor mani yo manyi yani Dr. Mulindwa mumanyi naye mani yo manyi yani habonna okyaba nti engeri mani yo choka mani yo oli Manchester but just a marketing ajiba marketingamu period fe wano Vipers tujabanga y'amaanyi tugamba timu yetu kiikirira biki nonso okuluza kati olaba nonyeze emirundi mingi
nzoma inange kati Banange twetuga nonyeze mirundi mingi ngane kati njagala kumefira ja Vipers ne sagala gisasula kituufu kuba li credible sagala gisasula kubanga nange kyemba ngendo okolayo kigatta ku tiimu yange naye obuuzaani go bane buli omu nga yeewulira bwewulizi okuddamu Alan kati awe tugenda otereza I think sijja kyusa tiimu njasiga nga njiwagirira ku mawuli ku social media wa I think abawagizi bangi abagira tiimu ze Uganda ninge ekisinza obalemesa communication very poor golaba kitala kiya South Season ewedde nge ompira gwa kitala nga oba okyaza kitala amanye ekisayi kigenda kujjula nga ba communicating nga nze dayogeranga ku kitala bwendi video ngeringa ninga yogedde ku Arsenal nga abaana aba bavaawo ebunyolo timo timo njaga kuwayo kino jangola bo mpira gwaffe by the way bampadde ko ticket ogenda mpira gwa kitala yeah bawona muwagizi lwakwanti nafunamu ebyali binkutte naye nga ayagala nsasuli ticket ngende ndabo omupiira eyo yiravu y'omupiira nti nange kenyini nfune eyo passion ngamba okay kitala bweti ntandiko jikubira ddala nenjiwa amaanyi nebyo ebintu byonna bigenda kubeerawo nga tukyusizza birosa yanga mboyo ye munamawulye wa tiimu aba bayaye be basinzo sula yanze bino bigamba tiimu z'omupiira ebisinzo basula be banamawulye bamu mbo munamawulye wa tiimu bakuba ebikono kasawulye ate nga tebalina na kye bakola webale nnyo bo bezira kimu kumanya nti oyo cruiser ina numbers bamuleesa ayinza okunzijjako omuli kyokka batenda ntolina mubugera mujjako eno tiimu gye nali mpagira mu Uganda bagiyita KCCA nina munnamawulye gwe nasaba ku council kino nkyogera ano ku cruise ne mugamba maani bali njagala kujjako ku kagundi interview omwana yampa second 5 zali mukaga omwana tebamanyi namumanya nno bayita wenerinya lyemwerabidde maama akuba ku kyoto musambi wa kapira yakuba golo nga tukuba 2 zero twali tusamba yali vira that time nga tusamba awo egundi wa enambole kyasa omwana yampa mu second 2 munamawulire najja namunsikako olusika ne mugamba bro ng'omwana amugamba wait oyo takolera company you know mbona kolyachi nsiko ya gondi yabwe siko ya KCC kati mbo musambi alina kwogera na just banamawulire abamu kama nsonyiwe naye just basiru busiru kubanga olaba kati nze juzi nali ku NBS Sport ne Fifi Pink nenjogera akantu karono nnyo ku Vipers nganjiwaana ngenda okulaba abaana ba sports media gundi WhatsApp groups zaabwe akantu kantukako nti bakapostinze ne ku gundi ne ku Twitter ya Vipers kati neneebuuza kano konga mukawulidde okitegedde so just abamu just nadawe bagamba namawulire oba ne bagamba gwe munamawulire wa Cranes olina akusaba access tebagenda twala mulimu gwo ffe tuli busy nnyo naye mbabaloza timu yalina numbers ajja postinga bakama bange balabe bamugate ku tiimu kati abayi kyebabagamba kati nga munamawulire kangeze wajja ne bamugamba kati kiki tuyinza okugattako tiimu yafugiraga baleete omuyimbi baleete omuyimbi abeerenga brand ambassador. That's shit man. Omusajja tali passionate about sports oleeta muyimbi saya baleete omuyimbi alina kujjamu nga muwagizi then mulaba nti wayo omusajja oyo akola ki oleesa omusajja talina yadde nakyamanyi mu byaki oganya okuwa ttimu olw'okubanga munnamawulire munnaakusinga numbers oba nti ajja kwogera abantu bawulire kati kyekisinga obeera nga kyonoona omupiira nze by the way nze nyina abaana bempa platform bakyaliba abaana abato abali mu kujja n'omwana omugamba maani gyokwatemu kuba olaba bino ebintu buli mbeera nga muli bangi nga mukola ekintu kiba kitambula ate teri ya losing credibility nze nagambako wawe ebiseera nkakuwa example na ya muyimbi gundi we yayimbiranga okimanyi fiki okakkanamu Kofi Fameka kwali kugwa kwaba VIP gye mune suspect laser ne bali bamuleetera okyegera ekyo kyokubanga fiki bwe bakubanga tune ngate gundi ayimbanga fiki gundi ayimbanga fiki nakyo kwa mu competition okyegera kati abamu kyebalabira nti obeera ne competitor sometimes nawe obeera oyongeramu ki obeera oyongeramu okunoonyereza n'okubanga okola research ate abamu bo bakitwala bubi nti gobeera okakasa emirimu gyo gyokola nti mituufu lwaki obeera otya omwana nga Timo ajje mubeere ku gundi yeemu ayimirire naawe oyimire wali olabe nga bamubire naawe okyusa omanye nti bamanyi okugamba ababoosi baabwe obwana bwa TikTok naawe
Ana abaana balina engeri bazala wamu TikTok mbu bwana bwa TikTok bamanyi gye tutuusiza nze nsobola okugenda Rwanda ne gamba Alan nti no 80% bampadde mpe ssente nga te abampadde bawadde ku TikTok jangu olabe oshegira nti okola bukozi gundi mu video omusajja n'agamba Timo kati tebampadde y'amahoro endala bakuwadde awo njagalira nzirayo ogenda kuddayo yes nenga ate yampadde yadde na management nayita ku bus ayi ku luno nyinza nakozesa plane nga oli alibera mu management n'agamba nti Timo man kye watukolera kirungi jangu kyogala bote balaba mbu byadde ku TikTok abandika byakola yabikolera ku BBC nabikolera ku TikTok ate na mu Uganda okategedde. So anyway nga tumaliriza Timo abaana ki abakola sports ku TikTok bogamba nti mpaya amanyana nga bakola content wa TikTok sports omulungi sports omulungi first of all omwana bamuyita Baba Trizi Baba Trizi namulako ne ku NBS Sport is good Baba Trizi mulungi ne Baba Trizi atereza olulimi just nti no Baba Trizi ne waba ayogera disrespecting anya abasambi I don't like it like lusagamba kati nga kino simanyi kibote ona nasimanyi biki simanyi dikulona nasimanyi biki that's not sports the bad thing you can criticize nga oli aggressive but don't disrespect someone. No, nali njagala tereza muko ku Baba naye the bad thing is omwana kasita ayibako watuuse nga yeyetaddewo taba mulungi kuwa magezi Alan okujjako fe abali kam just Baba Trizi mwagala because one he's a Man United supporter, I'm a Man United supporter. But akoka nze kasita ndabanga tanso vuma mba ku video sijimalayo oba ali kumuzanyi ki oba muzanyi ki sijimalayo ate omulala abamu tebakola no sports like nga boogera it's okay kati wawo Topido mwagala naye a disrespecting teams I'm a Man United fan but sagala muntu a disrespecting team ya mulala kusukka you can talk ojerega biki but okwata omujozi gwase no gwambaza embuzi no sagala bino bisigadeze banta nyuma nzanyumira Topido ranze ne banta ye mwagala just ze byesagala nga okwata omujozi no gusimuza mu ttaka oba no gwambaza embuzi nebinene byogira no girase no lira mu lusani yango yambadde jaze yabwe no bana okubamu omwagizi wase no sirap that's good that's banta nto tubeera ffe tunyumirwa then omulala muwala akukalake Recho kalungi good waloka akawala nako bambi kanyumira nnyo kawagira United kekani kale wakono ko geranga United yegobye nga muwala kali kawolereza Trizi mbine ebintu ebyalimu ogamba ka Jocelyn that girl is good Jocelyn anyumira nnyo aja nonno kubwa kansala nnoyo mwana yesimbyewo poza kivulu kya mwechaddi anga nya so nga tano n'omukaaga wano kugundi Apple mugenda sulayo tugenda bera bonjako mugenda sulayo muli abaana amasasi muli abaana mugenda kwekuba amasasi mitwalo mukaaga n'etaano abawala kapo mitwalo 10 alosha abawala betaano abanyi nabo mwala tayingizanga omusajja olina okwerwanako ojewe mitwalo mukaaga n'ebyokusula byonna biki okusula just tugenda sula neno ku gundi ku nira bisulo sebya bei sasoza abaana bamanyi yabasoza ogera sula obwa bagenda sula yo mugenda wa bunjako kiri awo labe bwama oyongerako eyo maaso eyo mu nakuzomezi me nga 5 ne mukaaga Apple moko monga 7 tukomawo mukaaga ekiro tutegeza ku 5 musula mu masasi sasi ku nyama bawe namba abandi agadde ogenda enamba eri 0704 88 6693 0704 88 6693 by the way chakuwa ne kubaana bambi abalungi abaana aba content creators banji abo ba Skywalker abo ba Emma abo Basti abo Alan wakwaya abivaako ebiro bino simanyi Alan Magic yali mulungi waliwo ne professor Professor Waseno Professor Waseno ayina entondo bamuwa red card kugwa Lewis Kelly
ne mulungi red card ya Los Cali yali ntuufu eyo ya West Ham yagisavinga ogwa Wolves yali Wolves professor ya jana yomba era Banange bakati bagala Arsenal naye anyumira nnyo ne football is all about that ebera mai ompira ekisingo gufuro gw'amaanyi na lwaki tugenda wamba TikTok one day wenda konfune ebyuma Alan chonko nsubiza mujja tuka TikTok mugiveeko mujekera abakapira era mugambe nti abakapira ompira TikTok bagifutamiza manyi lwaki football ompira guli interesting ate kati wayo nti n'obwana obuwala bunene bwagutandise andi guliko likes abana tekayo video waliwo omusajja wange ono atera okukolanga yenywera ekyokunywa wagira United naye azinira mu nnyimba ogamba Tazani Tazani mwagala naye omusajja wa maanyi Tazani ali wano ali bwero nadda agenda kudda ku trip agenda kubaawo agenda koma bagenda koma abaana bonna Tazani naye mwagala abaana bangi tulina abaana bangi abalungi enamba ogibadde abandi agadde namba ngibadde kale tusagala kusukako wano olunaku olwaleero comment section eyo nkulu nnyo so ogamba nti Alan Cruz mukyale nga mukaawo ne Timo nga tuyingira weekend abantu bayiseeyisenga mu mipiira egigenda okubaayo ne prediction tububawe abaagala okusiba basibe abatabyagala babireke tujja njagala era inama eza studio yange ojja kujjanga kuba ne Sharifu yagala nnyo omupiira musajja wa Arsenal naye ne bukyanga atandika ogiwagira okutegeera obulungi bwati nti kati ategeera bulungi ekikopo teyakirabako ekya Premier League takirabangako ndowooza abamu ku bawagizi ba Arsenal biri ena kati wama Sharifu yali agira nnyo yali tagira nnyo atano ya 35 gyongeddemu naye nga ekikopo kyategeerera ddala obulungi Carabao Carabao amumanyi nnyo Carabao amumanyi nnyo Carabao baludde omutwala batwala FA Carabao baludde FA ne Community Shield ekisaniya FA ne Community ne Emirates Cup asa netwala Emirates teryagivuganya musire bulungi for now bana yemweraba Esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri oligino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakamo eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2.